I think wabawan nze mutaimu yange I think in my time nze samulabako teyalinyako makerere teyalinyako makerere but these last 2 years abadde ngajja ne mu kiseera kyayo gwe naddirira teyalinyako makerere ne mu kiseera kya Nambassa teyalinyako like simulabyeko makerere kubanga waliwo mu eyalese naga Janet Museveni yakyalirako Nambassa nga ye gyali n'ebifaananyi waliwo bye baalazeeko. I don't know I will ascertain that but eyo conflict ebaawo number 1 okutunulira incidents eyo nti abantu abenjawulo bakyala waliwo times wetubeera ne waliwo ebiseera wetubeera ne events ez'enjawulo for example ne bagamba nti abayizi ku mulundi guno tugenda kukyaza minisita w'ebyenjigiriza okulaba ku nsoma y'abayizi weebeera okitegedde ye bamuyita minisita w'ebyenjigiriza but this is Janet Kataha Museveni. Yes, true. Okitegedde nga ze kulambula abaana basoma batya how are the courses kati waliwo incident eyaliwo mu expired courses oba jijukira bulungi ne bagamba we are going to have the Minister of Education visit council ebabuuze lwaki we have things such as expired courses mu baana okitegedde bulungi bo bamuyita Minister of Education agenda meeting a council but this is Janet Kataha Museveni and according to the public domain ekifaananyi alina kirala kati buli omu abadde neeyo hard rock era olumbatambudde nga butambuzi ne bagamba I won't be around abalala ne babeerawo. The difference is nti we cannot do away probably with the fact that okusookera ddala kyekirabadde yakayingira mu bukulembeze ndowooza wiiki nga 2-3 yeah that is 1 kakati abadde yakayingira office then we have the president visit the university adi president wajja okuvisitinga university muteekaddwa bw'oba otunuulidde waliwo ekifaananyi kye baakubye nga waliwo vice chancellor wabadde waawo secretary university secretary n'abasigadde kubanga asuubirwa nti abantu bano bengenda okulambula baana bayizi yabadde alambula expo abaana bye bazze bakola mu innovation okitegedde bulungi ddamu osomesaawo yabadde azze kulambula ki innovation expo abaana ebintu bye bakola olage Museveni anoonya amasannyalaze abaana bye bazze bakola ne bazze okuvumbula kyobala mubadde musimanya tractor simanya biki n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo kati abaana bye bazze bakola President Museveni gwe bayise ng'omugenyi omukulu okujja okubirambula n'okuggulawo projects endala okategedde bulungi kati nga mweyo format kubanga oli azze kulaba projects z'abaana ate tagenda laba baana bonna so sometimes they even write to you bakuwandiikira n'ebbaluwa ne bakugamba on such and such a date there is an event president wa Uganda agenda kuvisitinga as the leader of all students tukuyita obeerewo on behalf of the students that can happen kubanga ekifaananyi kye nalabye ekifaananyi kye baakubye abo ababadde emabega wa Churchill all of them are student leaders ba members ba parliament bachikira members ba parliament members ba parliament aba constituencies ezenjawulo colleges ezenjawulo obo kitegedde bulungi ne schools ezenjawulo be babadde mabega we oyo walogo mwalabe abadde mu t-shirt ya representing aba PWDs people with disabilities so ndowooza babagambye anga ba student leader mujje mwekubye ekiki
ekifaananyi ne president olwa expo nga anaatera okugenda. That is what I think. Because the president is the visitor to the university. Njakubuuzaayo ekibuuzo. Ssaabatemu Yoweri Museveni bwe yazze ku university n'abayizi ababadde mu mbeera eyo. Gwe nga omusajja eyaliko good president. Tulabye abantu abavuddeyo okunenya Churchill James Sentamu nga bamugamba nti kye yakoze kikyamu okutuula ne Ssaabatemu. Waakiri yali funye gwagamba agenda nkiikirire. Era n'abamu ne batuuka ne extent egamba gwe Churchill ky'okoze kibi kinene nnyo kubanga oba tukwinamu essuubi oli mwana wa chairman Nyanzi. Nga gwe yali student Churchill yakoze ensobi oba teyakoze ensobi? Well, I think ng'oggyeko okumusalira omusango kino kye ndowooza nti olina otunuulira perspectives kati za mirundi ebiri. Churchill okusinziira ku roles ze n'eki kye yabadde ateekeddwa okukola oba oliawo yatuukiriza omulimu gwe okusinziira ku byonna bye nzize nkunnyonnyola. Mu nsonga ey'okubiri abantu ebali ebweru bo batunuulira kino nti first of all ng'oggyeko ekyokuba nti because people are fronting him being independent naye abantu tebasobola kulekayo kali kagamba nti ono omwana waffe. Okategedde bulungi? Omwana waffe oba yajjanga independent omwana asigala muki? Omwana asigala waffe. Okategedde bulungi? So batunuulira incidences zonna ezibaddewo emabega. Ne batunuulira kuba Churchill ayinza okuba si guild president oba ngaffe bano batweviire eno nakisunga mu byalo. His family has a name. Okategedde bulungi? Fenna to following uncle we, let me put it at that. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Some of us ye yatukwata nako okufuuka how revolutionary we are today. Kubanga he has made us see bichidale bi happening mu ggwanga and what kyetwetaagisa okukola nga abavubuka abagenda obbeerawo ebbanga lyonna. So kati abantu kye batunuulira kyobola abantu bambagamba omwana teyamukunga omwana kino. Kubanga at the end of the day abantu kye batunuulira nti ono mwana wa chairman Nyanzi muganda wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate akulira kunga. Kati abantu abazenga basibibwa mu makomere ekyo tolina bw'okibannyonnyola. Rolo zizo tolina bw'ozibannyonnyola. Omuntu gwe basibira abantu abaze bafiira mu makomere abantu abazenga babonabona abantu abazenga bawa respect kwekyo ekibaddewo ekyo yinza obutakibannyonnyola. It doesn't make sense. Because how do you explain that to people? Naye n'oli okusinziira ku oluzize nzikulaze kakati that is where kyanzikiriza we asingidde ddala okufuna obuzibu because at the end of the day he has to come back to the family. Njakubuuzaayo ekibuuzo. Mukadde wo maama mumanyi. Bw'alinga ogenda okwesimbawo e Makerere University maama wamubuuzaako. Ekyokubiri. Mukadde wo ezimu ku decisions ze wakolanga ng'oli ku university meetings olina otuulamu maama yali engaged. Era oyogera ki ku public okuvaayo abantu abamu ne banenya chairman Nyanzi olwa mutabani we kye yakoze? Well, okusokera ddala kaŋŋambe nti Katonda yannyamba mu ngeri emu oba endala. Singa ntuula ne nnyonnyola maama wange ki kyenzizaako aŋŋamba bugambi mwana wange
ndi ku mavivi gange genda maaso naye as a guild president olwokuba buli afuuka guild president olwokuba buli afuuka guild president aba tabeerangako guild president oba kitegedde bulungi. It is your first time to be a guild president. Toinayo mbwoba okola training oba practice anyway, no. It is your first time. Oteekeddwa okuddayo n'obuuza banno bakikola batya, because we have gone through the same things. Oba otegedde bulungi consultation gy'oba oteekeddwa okukola. Nze naddangayo ne mbuuza Nambaso waaye waliwo kino tukoze tutya. N'obuuza bakateregga, n'obuuza basempijja, n'obuuza baliyonzi. Kuba bonna okusookera ddala bonna be NUP tulina kati bagiri president balinga 7 abeddiringanye Makerere nga bonna be NUP. But you find yourself nti buli mwaka oweesanga olina challenge ate omulala gye yayitamu oba oliawo. So consultation awo weteekeddwa okubeera nti abaaye mwakola mutya. Because at the end of the day oteekeddwa okubanga oyina that accountability to the people. Toyinza kwerabira nnyo bantu bakusitula ne bakutuusa wootuuse kati olw'okuba otuuseeyo n'obeerabira. By the way, my last question to you. Answer no yetaga yes or no. Churchill James yakoze ensobi okutuula ne Saabatemu Yoweri Museveni. Mukama wange ekisingira ddala ekindeese wano kwe kutegeeza abantu what the exact thing is. Ansasa yes or no neranga ziddamu nga nkyali mu primary naye kati onnyonnyola abantu n'abantu ne balaba kyekigenda mu maaso, because buli omu ali ku side ye akitunulira from their perspective. Okategedde bulungi kati side zonna you must be very considerate ng'okola okusalawo kwonna. Mbadde njagala kubanga ekintu kino kyagenze mu b'obutale, kyagenze mu batatuukako ku university, kyagenze mu baboda, ng'omaliriza ku nsonga ya Churchill James. Kubaka ki bwe waali wadde omuntu ataayitako Makerere singa abawulidde omuntu afuuse omukulembeze, kubanga oli asobola okwogera ebigambo ebimu oba oli awo nga tamanyi kigenda mu maaso, nga gwe former guild president w'Ekinana ku Makerere University, bubaka ki bw'owa abantu abo? Ne ku nsonga olowooza Chairman Nyanzi yali badde alumbibwa, era Chairman Nyanzi naye kye yayogedde mutabani we alizayininge, awo omuvubuka kyaba akola. Nkuwadde omukisa. Weebale nnyo, weebalire ddala. Njagala okutegeeza abatasobola kutuuka Makerere nti ngezezaako kunyonyera system nga weeba. Simanyi obweyagala mba message of encouragement basobole okwegatta ku university, they are still welcome. But message enkuwadde as far as leadership is concerned, engeri gye tulondamu guild president, akamyufu ke NUP nga we kabeera n'ebitambula byonna mbikuwadde. Ensonga endala, omuntu yenna of course eyesimbawo, these are some of the challenges people face. But the most important thing, go back and look into the history of where other people have come from. Abamu baakola oba oliawo Churchill ensobi gy'akoze nga abalala olumu oba oliawo bayinza okuba nabo baagikola kati nga bamanyi how best they can go through it. So it is very important kuba twesanga kati era bakyaziza president enkya prime minister agenda kujja ku university nga Churchill si yaliyo, but basing on what Churchill has gone through he can advise the sitting president. Sebo n'ensonga gy'ombuuzizzaako eya honorable Chairman Nyanzi, I think to be very clear, ensonga lwaki abantu bali mu kumwatacking and so on. Number one, the child coming as an independent. Okategedde bulungi. Naye n'ensonga ey'okubiri nti omwana newankubadde yajjanga independent ateekeddwa osigaza values eza family and what they hold on and what other people see them to be like.
which I expect from each and every one. Kubanga ebintu ebimu bisetting a precedent. Ebintu ebimu bisetting a precedent. Addako bw'anaja ne batamuwa kadi ng'agamba kasita. So I think it is very important. Yes, on Garacha, I think people attack Chairman Nyanzi because of the man he is. Ekifo kya holding a mupate. Necho kuba nti ono mwana we ate muganda wa president. Honorable Maseruka nga ngenda mubatuuliriza n'abatulaba nja kubuuza ekibuuzo kino. Oyagala abaka ba parliament oba Mukono South constituency. Twalabye mu parliament y'eggwanga nga buli mubaka wa NRM n'abalala abateeberezebwa opposition baweereddwa miliyoni 10 nga beebazibwa